ويسمى الله سبحانه وتعالى yeyika tendebala amatendo nga malungi era nga majjuvu mu ngeri etaliimu bugendeefu bwonna wadde obubi bwonna. Musaba Allah okusaasira ku n'emirembe gye mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusaasira ku n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asiimire ku abo abawangaala naye ne bamukkiriza ne bafiira ku busiraamu ne bamuyambako okubeera ng'atuusa obubaka obwamuweebwa okubeera ng'atuusa gye tuli. Radiyallahu anhum wa ardaahum ajma'in. Ate tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala era asiime abanaagoberera obuguufu bwabwe, nga naffe tumusaba atuteeke mugo olw'okusaasira kwe n'obulungi bwe bwagabira abaddu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala lwalinnyirizaawo enkomerero. Baganda bange olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okubeera nga tumutya, nga kyabuwaze eri omuntu saateera nga kyekirimu obulungi obudde eri omuntu ku nsi ne ku nkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye atugabire okumutya, atugabire obugagga obulungi, saateera tumusaba atugabire obwetoowaze. Tununuulira mu darusu yaffe ey'olwaleero buli lwakusatu ba'da al-maghrib twasalawo okutambulira ku nsonga bbiri. Maadha yuhibbu Allahu ta'ala, biki Allah byayagala era byasiima omuntu bw'aba nga abikoze, ate era nga bwetutunuulira wa maadha yubghidu, era biki byatayagala byatamwa byaziyiza omuntu okubeera nti abikola. Lekyo woli bw'oba bwoli tobeera bwoti toliiwo. Biki Allah byayagala era biki Allah byatakola atya byatayagala. Olugero lwaffe olwo lwakalutambulako ebintu bisatu Allah byayagala n'ebintu bibiri Allah byatayagala. Ekisooka mu ebyo Allah byayagala twalaba nti Allah omuntu gwasinga okwagala kumukkiriza, al-imaanu billah. Mbaka sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza nti ate oluvannyuma lw'okubeera nti omuntu akkiriza Allah kyekiddako mu ebyo Allah byayagala, mbaka natugamba sallallahu alaihi wasallam tikuyunga luganda. N'abuuzibwa ya Rasulallah, ate oluvannyuma lw'ekyo ki ekirala Allah kyayagala era ng'akisiima omuntu ng'akikoze n'amuwa embeera mpitirivu mu kyo? Yagamba al-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar, kulagira bulungi nakuziyiza bitamwa mu bikolwa n'ebigambo. Oluvannyuma n'abuuzibwa sallallahu alaihi wasallam nti ate mirimu ki Allah gy'asinga okutamwa ku muntu okugikola? N'agamba nti al-ishraaku billah, okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bamubuuza nti ate oluvannyuma lwakyo? N'agamba
n'amukutula oluganda n'abuuzibwa ekyokusatu ekiddirira ebyo n'agamba nti kwe kulagira empisa oba emize n'okuziyiza obulungi. Ate ebyo bisaanamu ebintu bisatu Allah byakolaja byayagala, ate obisangamu ebintu bisatu Allah byatakolaja byatayagala. Beera practical nnyo n'eddalusu ey'olwaleero oba dalusu y'olwokusatu. Gezaako okweyantubeera practical kuba bino bye tusoma twagala kukubiriza nga naffe we twekubiriza kwebyo ebirungi bye tusobola okukola ne tubifunamu empeera tetusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ne tusiima nabyo. Bw'oyiga ekintu gezaako okubeera nti ofuba kutyo obeere ng'okikola otya, obeere ng'okikola ebbanga ly'omala nga okirinako obusobozi. Mu bisatu Omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyatuyigiriza mu hadithi eyo byonsatule buli omu asobola okubeerako n'omugabo gulyo, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwase, okuyunga oluganda eŋŋanda ez'engeri ebbiri, oluganda olw'obusiraamu n'oluganda olw'omusaayi. Buli omu alina aboki abooluganda. Gezaako okuyunga eŋŋanda ez'emmeka ebbiri, okulagira obulungi n'okuziyiza embeera n'empisa ezitali nnungi. Mwana wattu omuntu asobolera ddala okwerako n'omugabo kutyo okusinziira ku baaba afaanana. Osobola okukikola ku mukyala wo alina omukyala, osobola okukikola ku mwami wo alina omwami, osobola okukikola ku baana bo omuzadde yenna, osobola okukikola ku muzadde wo bw'obanga okuze, osobola okukikola ku mukozi wo, osobola okukikola ku mukwano gwo, osobola okukikola ku abo b'okulembera, osobola okubikola al-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Saate ebisatu Omubaka sallallahu alaihi wasallam byatulaga Allah byatamwa weekubeeko nnyo olabe nga tolinaako mugabo, nga weerwanako ku byo okubireka, okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna min al-mushrikin, tekakutandanga n'olyamu abo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Qati'atu rahimi, weewale weerwaneko okubeera nga tokutukawo na waluganda, tokutukawo na waluganda, weerwaneko gwe n'abooluganda b'owangaala nabo, abeezikiriza oba ab'omusaayi, nga busaba Allah kuyambeko. Weyambeko oleme kubeera mwangu balagira mise, balagira mpisa mbi mu mulimi wa kibuga, era tobeera mwabo abaziyiza obulungi. Gezaako okulaba nga mwana wattu Allah byayagala bw'obala okimanya, gezaako okulaba nga weegasa nakyo. Saate bw'otegeera Allah kyatayagala, gezaako okubeera nti weerwanako obeere ng'okireka. Era oluvannyuma tutunuulira embeera ey'okubiri, okugirambulako akatono, ey'okuyunga oluganda n'obulungi obuli mu ekyo, okusinziira ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Twalaba okugazzaako akatono ti okuyunga oluganda min al-imaani, kyamuki kyamukkiriza. Kabonero mubonero bw'obuki bw'obukkiriza. Olwa hadithi ebbala ya Abu Hurayra radiyallahu anhu bwe yakuŋŋaanyiza ebigambo by'omubaka ebisatu omuli waman kaana yuminu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. N'omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkolero ateekeddwa okubeera nga
okutunga obuki oluganda lwo. Twalaba nga sababun fi ziyadati au barakati fi rizqi. Twalaba nga okuyunga obuganda nsonga Allah gyasinziirako okweranga kuteera omukisa n'okukuumira n'okuyingiwaliza obugabirizi bwo. Kimu ekyokubiri nsonga Allah subhanahu wa ta'ala wasinziira okweranga akuyingiwaliza oba akuwanguwalizaako obuwangaazi bwo mu ngeri emu oba enneka, mu ngeri emu oba ebbiri. Engeri esooka kwekwera nga yughayyiru ajaluka Allah atuusa entuuko zo nga wadhalika muqaddarun fi ilmihi fi saabiq, ng'ekyo Allah ateeka okubanga yakigera ky'omuntu ono ajja kulongoosa era obuganda bwe mbeere nga mwongera ku buki obuwangaazi. Oba hadha ng'ogenze bidhahiri alhadith n'amakulu agaaki ag'okungulu tuwadde Allah subhanahu wa ta'ala alaga mu Qur'an nti entuuko ziri static, tezikola zya, tezituuka naye ebeera hadithi enokolayo ensonga emu. Ensonga etya emu Allah kwasinziira okutuusa ki? Okutuusa entuuko z'omuntu n'amwongera ku buwangaazi. Tegerekeka? Ate abantu bakunula hadithi eno bamanyi b'Obusiraamu nga balaga nti kubeera mu buwangaazi Allah bwe yakugerera obutakyuka. Allah akuteramu omukisa n'akuwafaka n'akusobozesa n'akuteebesa mwobwo bwe yakuwa obw'emyaka 3 oba obw'emyaka 4 oba obw'emyaka 5 nga tamukyusizza, wabula n'akusobozesa mu bwo okukoleramu emirimu gy'ofunamu embeera nga nnyingi nga gy'obeera obanga dde obwangaazi buki bwangu. Nga bw'olaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'asobozesa omuntu okukola omulimu gumu nga gusinga omuntu amukoledde omulimu ogwo emyezi emyaka 83 oba emyezi 10. Kirindawo ekyo, kirindawa Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Omulimu omuntu gwakoledde mu kiro ekyo kimu gusinga agukoledde ebiro emyezi emeka? Emyezi 10. Bagenda okimalamu nga kiri emyaka 83. Allah bakuteebesezza n'akuwafaka mu kiseera ekitono okubeera ng'okikoleddemu ebintu nga mwana watta obulungi bwongera okubifunamu bufaanagana ng'omuntu awangadde ebbanga ettene. Kyonna kikiba kiri al-amru biyadillah, byonna ensonga eri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati hadithi eya Anas bin Malik ombaka jagamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadithi endala ombaka sallallahu alaihi wasallam eyongera okukakasa ekyo, hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu qala yagamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka wa Allah namuwuliranga agamba ti ta'allamu min ansabikum, mufeeyo nnyo okumanya endyo zammwe. Ansab jamu nasabin, ansab jamu madha? Jamu nasabin. Furuno ya nasabu ye ansab, olulyo olumu awuyita nasabu, endyo ennyingi baziyitani ansab. Kyabbeeyi omuntu okufaayo okumanya olulyo mwava, abantu bayungagana nabo
kusaidia mama we nesaidia tata we ta'allamu jabbeyo fayo kumanya abantu boyungagana nabo omusayi min ansabikum tumanye abantu boyungagana nabo oluganda olwo kisobozeseki oluganda olulala lw'ebyabo olwo byangu nasabul iman oluyo olwaki olw'okukkiriza olwo lw'olumuna buli ayitibwa omuki buli ayitibwa omusiraamu si wakuloonya naye oluganda olw'omusaayi olwo lw'obalimu b'otayungagana nabo muki musaayi abatalina akakwate naawe ku taatawo wadde akakwate naawe twani ku maamawo kakyabbeeyi nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam avuga nti ta'allamu min ansabikum mufeeyo okuyiga abo ebiyungagana nabo omusaayi endyoza mmwe kirina mugaso ki ma tasiluna bihi awhamakum ma tasiluna bihi awhamakum okumanya okunaabasobozesa okuyunga enganda zammwe okuyungagana n'abooluganda lwammwe ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi awhamakum awo iwakubuuza ekibuuzo kiseega senga ewaffe wabeerayo okukuŋŋaana nga tukuŋŋaana abaana ne bakadde baffe ne basenga baffe buli omu amanyi banne abaffe kikkirizibwa mu busiraamu ansi ebeera ki ebeera lye ta'allamu min al-ilm ta'allamu min ansabikum natuwa sababu ya hada ta'allum natuwa ensonga y'okumanyagana okwo yatugamba nti ma tasiruna bihi arhamakum ekizibu ekitera okubeerawo kwekubeera nti ate mukuŋŋaana okwo okwokumanyagana abantu abo ate abamu batabikamu ebitali biki ebitali bituufu batabikamu ebitali bituufu ne babeera nga bakoze bubi naye kyabuvunaanyizibwa abantu okumanya famirizi zaabwe nga bwe zitambula basobole ki ma tasiluna bihi arhamakum yagamba sallallahu alaihi wasallam ensonga eyokuna obulungi obuli mu ekyo yagamba nti fa inna silata rahimi abange bw'omanya abooluganda n'oyungagana nabo ekyo nno mahabbatun fil ahli kyekimu kuleetera oluganzi n'okwagalana mu booluganda mu bantu bo okuyungagana okwo kwoyungagana ne munno gwogatta naye oluganda kisiba okwagalana wakati wammwe baganda bange okwagalana kyabbeeyi mu busiraamu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti la tadkhulu ljannata hatta tu'minu la tadkhulu ljanna temulisobola temugenda kuyingira jjana ya Allah mpaka lwe mulifuuka abaki abakkiriza paka lwe mulibeera abasiraamu abannabaddala olaba kyeyasookerako ahabbu al-a'maali ila Allah al-imaanu billah la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu yagamba nti wala tu'minu n'obusiraamu bujja kubalema muyinza okutatuuka ku bukkiriza obwo bwe mulina okufuna muyingire ejjana ya Allah yagamba nti hatta tahabu wala tu'minu
كونهم مسلمين سوما تبوا بماكي نبوا بمسيام ولا تؤمنوا حتى تحابوا omaka nakuba okusalirayo amakubo getulinamu okuyitamu tusobole okwagalana nakuba okutusalirayo ku makubo getulina okukwata tusobole okwagalana nakati awala adullukum abantu begomba balagirireyo ala shayin ekintu idha faaltumuhu bwe munaabanga mukikoze tahababtum olaba bwabondola ekigambo oku kola kutya kwagalana natwaye ensonga nagati afshu salama bainakum omuntu okubeera nti otolegana ne munno salaamu okutolegana ne munno salaamu ekitutuusizzeeyo bwe bukulu bw'okwagalana wakati bw'obooluganda abagatta enzikiriza n'abooluganda abagatta omuki omusaayi so nga tujja kukisanga ng'abamu tugatta nabo omusaayi natugatta nabo n'enzikiriza ne subhanallah fa inna silata rahimi mahabbatun fil ahli mulimu kuyeeza okwagalana nga salaamu wogirabye timwoboolooledde munno salaamu mu ngeri nga ntuuku nnungi mwana wattu ereeta okwagala wakati wammwe kadhalik nawekityo okuyungagana ne muganda wo n'omwana wa muganda wo n'omwana wa sengaawo ne maama w'omuto ne sengaawo mahabbatun fil ahli mwana wattu kisiga okwagala mu bantu bo eri oyo aba akikoze genda kwokirabeko eri baganda bo abagezaako okusembeza abantu ba famire yammwe ojja kulaba nga buli omu amukola atya buli omu amwagala buli omu amuyayandira buli omu amwenyumirizaamu mahabbatun fil ahli bw'oba oyagala okulaba ekinyuma kyekyo abantu be bakyawa genda okutule abooluganda ojja kulaba nga ne baganda bo tebaagala kusembera bwoli lwaki obakutulawo mu bintu ebirenga okwagala wakati wammwe kuyungagana na baganda bo subhanallah okumanya ekigambo kinene gwate olaba nemikwano gyo gituuka okubeera nga eri abantu bo nabo babaagala olwokuba obakolojja obayunga gwe kati buli yenna gwe akwera okumpi abantu oba tuga ekiseera ne babaagala mahabbatun fil ahli subhanallah ekyo abakikozeeko bakirabyeko obwomereku bwakyo toyina kyofuna mu kubeera nti okola ebikolwa ebikutulawo wakati wo ne baani ne baganda bo teri silatu rahimi mu migaso gyakyo ekisinga okubeereta eminene mahabbatun fil ahli saate omubaka naddamu nanteesa etwali mu hadisi ey'abakulu yagamba nti mathratun fil maali ate kirintuwaza ebyenfuna baganda senga abantu baali bagoberera ebigambo bya Allah omubaka nga birina solution ku bizibu byaffe bw'okimanyi nti buli muntu yenna anoonya kuyingirizibwa kwa byanfuna muntu aliyitawa atayagala maali ye yeyongere aliyitawa wani aliyitawa simulabangako wala buli omu akolerera maali ye kola kutya naye subhanallah mwebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakuwako assurance ti bw'oba obikoze emaali ye ejja kweyongera siru bimaalika yunga n'emaali yo siru bitasarrifatika yunga n'enneeyisaayo bagamba ahi karim ti otuwa
kusente n'okubuuza obubuuza abantu okubuuza abantu baganda kunobabuuzaako okwetolera okutoleza salaamu fesi yokka gyoyambala nga obasisinkanye ebyo byolaba okwekyalirako okukubirako akasimu ebyo byokka byolaba ebyo birina engeri gye byafekitinga emitima gyabwe bw'oba oyagala okubira nti Allah subhanahu wa ta'ala nga mwebyo byokolerera mulimu okubeera nti oyagala emaajo yeeyongere munnange silatu rahim okuyunganga oluganda kiyingiwaza emmaali iyo kyezi bwengamba nina butono ku maali eyo entono kwoba okwata kwoba olobwako okukola mulungi ala tara al-alaqata al-wathiqa tolaba akakwata akanene akali wakati w'emmaali n'oluganda mukola obulungi Allah kyeyagamba mu suratul Baqara ti walakinna al-birra omukozi w'obulungi man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin nakulembesa okukkiriza olwekuŋŋaanyiza mu ebyo omukozi w'ebirungi omukozi w'obulungi anasinkana Allah obulungi nga yalongoosa yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero nakkiriza bamalayika ba Allah nakkiriza ebitabo bya Allah nakkiriza ne baani omanyi yazaako alagati wa ata almaala akwata ku ssente ze n'azigaba ala hubbihi nga zakwatako naye emini azaagala semba ala hubbihi sente zokwatako nawe ezikolotya nasibu wa ata almaala ala hubbihi akwata ku ssente ze sirwakubanga tazaagala no azikwatako nga azaagala wa ata almaala ala hubbihi akwata ku ssente nga mwana wattu azikwata era mu kwagala yazaagala ali azikwata mu mutima ogwagala n'aziwaayo nga si mukake gwagenda okuwa azimuwa mu kwagala subhanallah okwagala okulabya okwenderesa yeye nyiniseeka agikwata ajaagala agikutte mu ngeri yakola kutya wakwagala ne gwagimuwa mu ngeri yakumwagala wa ata almaala ala hubbihi omanyi yagamba okuziwa yagamba dhawil qurba ayasookeraku dhawil qurba beyasookerako alowooza kubanga bamulinako akakwate ab'okumpi ku ye dhawil qurba suratul Baqara aya 17 bwezino z'omuteno wabawa ate zezikuuka ensonga ate Allah nakolaja nakuyingiwaliza olakwatidde katolo kolina ye ayu sadaqatun khairu ya rasulallah kugaba kyo okusinga okubeera obulungi yagamba nti juhudul mukil kwe kufuba kwo yalina akaki yalina akatono okufuba kwo alina akatono omuntu neyeebuuza byonna ne babibuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ne asa nazituwa yasalunaka madha yunfiqun bakubuuza baweki bagabeki era bakiwangi nabagamba nti kul ma anfaqtum min khairin bagambe ti akalungi konna koyagadde okugaba ma anfaqtum min khairin kalungi kikosobodde okugaba konna kwondooba ogabye falilwalidain walaqrabin wowotoka okulowoozaako enkogoyo yamisa amagi 12 oyagala emambye kameka tyamambyeko 6
omwana bwesigaza lowooza okugagabako awaba omukyalo wakwatira mu lugendo n'akwata ekyayi n'asibamu amajiige aga amajiige 3 oba olyawo ng'atuuse salamu oyokumuzala munanyosoza okulabaaba alhamdulillah atuuse obali kaloko ogenda okukwata ekyayi ogenda okisumula nga kirimu amagi ameka ma anfaqtum min khairin temumanyi kyabbeekira kalungi ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin abazadde abali muwaabo bwe bali yakuwa ebisinga akalungi akolina okabakuloja okabatwalire wadde katono wal aqrabin ate lowooza ku muganda wo omubulaba abantu bwe bagaba olwo min khairin mwana wattu ate mathratun filmal mathratun filmal allah ate mwayisiza n'abayingiwaliza ebyefuna mansaatun fil adari ziyadatun fil umri mansaatun fil adari ate kubuka ensonga mwana wattu akukuyingiwaliza n'okugaziyirizaako ku buwangazi abakubasaba obuwangazi agati najibu saba allah kuwangaze buli omu asaba buki buli omu asaba buwangazi nangoli mukulu wange ng'owanga desemba agati allah banyongerayo era 3 era alhamdulillah obuwangazi kyekimu ku bintu abantu bakolabate byebaagala buli omu naye bw'obanga osaba obuwangazi saba obuwangazi obulimu baraka saba obuwangazi obulimu nti obulimu baraka obutakufungira ekizibu lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum omulungi mummwe allah kwayagalisa obulungi man twala umuruhu yoyo allah bwabawadde n'amuwangazaako obuwangazi nebukola butya nebugendeera n'agamba nti wahasuna amaluhu naye mubuwangazi obwo n'amuteramu omukisa n'akoleramu emirimu nga mirungi abange bamusaba ye omubaka sallallahu alaihi wasallam mama wa anas amuleeteranga muto n'amugamba ya rasulallah obanga omubaka wa allah anasun omwana ono anasi liyahdimuka badde musaba okkirize abeere muwalezaawo n'amugamba nti wad'u lahu naye badde okusaba n'ekyokubiri ate omukoleki omusabire muyamusabira yagamba nti allahumma ftah lahu fi umurihi allahumma ftah lahu fi umurihi ai allah omwana wange ogazirize ku buwangazi omwana ono anas allah mugazirize ku buwangazi naye bwe yali akomekereza bye yali amusabira yavuga nti wabarik lahu bimugazirize naye ate bimuteeremu omukisa anas atuuka mu biseera nga awangadde n'akakasa edduwa y'omubaka nga allah yajanukula n'agaa nti walaqad raaitu thinaini ebibiri mbikoze eki ebibiri byobirabyeko obuwangazi bwo allah abumpadde kuba anas adekula balaga tiyawangala emyaka 10 myaka 10 ekyasa kyonna ekyabasahaba anas yakiwangala n'akimalako wala nastagrib era seewuunya mwana wattu kubeeranga fi akhiri hayatihi abantu batabiina bagendanga beebuuza ku ye oba embeeranga ekukalubiridde ng'efaanaganye bwete
yakirabako ate Allah n'amuteeramu omukisa ne mubeera obuwangazi nga bulungi. Tosabanga buwangazi bwangu bwereere, Allah ayinza okuwangaza ate ne bukutama ne bukufuukira ekizibu. Kale osabenga nga bulungi ate osabe Allah akuteeremu baraka, obukoleremu obulungi. Saate era n'obubeeranga butono Allah kusaba akuteeremu baraka nga bwoli wakufiira ku myaka 4 naye ofe ng'emirimu gy'okoledde mu myaka 4 nga gy'obeera Allah yakuwangaza emyaka 2, nga gy'obeera Allah yakuwangaza emyaka 2. Tera okugamba abo baganda bange basemba bannasiibu ne baganda abange, omuntu bw'oba osobodde okubeera nga Ramadani obeera ku nyumba ya Allah ennaku 10 ezisembayo, Allah ng'akuwadde obusobozi, beerayo weegase nakyo, beerayo weegase nakyo. Ebiro 10 ebibeeramu Laylatul Qadr, Allah n'akuwanga olimala mu kisifo ekirindiwalizibwamu emirimu ebiro 10. Nobeera n'asoma leeso oba kyabadde kyabimulumu oba bimusatu oba bimwenda oba bimeka, kyakusanze oli mu ibaada. Allah bw'akuwa emyaka 5 ng'ofaanagana bw'otyo wakkiriza, bwe kibanga eky'omwaka ogumu kisinga omuntu abangadde emyaka 83, Allah bw'akuwa ebisibo 5 nga bw'otyo bw'ofaanagana okoleta kiseera kitono, naye Allah akiweramu omuntu n'abeera ng'akoleddemu obulungi buwanvu, agenda okujja nga gyobeera yawangaala emyaka miki awangala emyaka miyitirivu. N'olwensonga eyo bagamba okuyunga oluganda kyappeeyi omuntu yandibadde yeereza obusongasonga, kale gayita agasonga naye tewaliyo gasonga nga gagenda kusinga obulungi muno omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'atulambikira mu kukola ekyo. Leerese bulungi okay. Hadithi endala obulungi obuli kwekyo kuyunga oluganda omuntu bw'alufunamu, hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Tata Ayyub sajjono min al-Ansar radiyallahu anhu agambye anna a'rabiyya omusajja munnamalungu qalat al-a'rab banu waliwo abantu abawangalira mu byalo newabeerawo n'abawangalira mu bibuga. Abawangalira mu byalo babayitibwa ba a'rabu bannamaki oba babayita babadawi min albadiya. Kati anna a'rabiyya omusajja omu bannamalungu arada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safari, yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amweyolekera naye omubaka mu kiseera ekyo yali mu lugendo. Anna a'rabiyya arada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin فأخذ بخطام ناقته ويجع ويوم صلى الله عليه وسلم وبقي مسلم على المجيلو إلى ذلك كنا بيا يوكو غير waya efana isiyo kwelo kumbi wekwela ati osika y'omuntu mukubo naye ng'oli mu lugendo naye ng'oli mu mmotoka yo oyimiridde na olw'ensonga mu nsonga omuntu najja mu bantu b'ebyalo najja ayimirira ng'oli ku siteeringi yo n'akwata okulungi ku siteeringi faakaza bi'itaami naaqatihi ekiduka ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe yali ngamiya. Siteeringi y'engamiya ebeeraku emigwa muno, buli lw'ogisika muno ng'ekoleja ng'etambula. Khitaam naaqatihi abo bagiteekamu emigwa egyo
abalala bakwata kabbo kekakolakata kebakubalako netambula ngebalasi esifaalaga au bizimamiha byonna bifaanagana luni walaku khitam ne zimam gwemugwa ate khitam lwakuba gusibibwa wano mu nnyindo thumma qaali oluvannyuma ng'akutte bwati nga bwolukwata steering akutte ku mugwa nangati ya rasulallah obanga omubaka wa allah abu ayuba agamba eida yagamba nti ya rasulallah oba bwe kaseera bite yagamba nti ya muhammad owange gwani byomiri tebyewuunyisa abannamalungu okuyita erinnya lyobwotyo bwokyabulijjo muhammadi owange ko muhammad embeera yaabwe yaki yeeyo ate bwabeera nga yabugumizibwako obanga yakuzibwa bulungi abantu abayita n'ebitiibwa byabwe naga ti ya rasulallah kati bwogendanga ku bantu bamu b'ekyalo omanyanga bwe beekola batya bwe beeyisa n'enjogera yaabwe n'olema kusunguwala ombaka teyamukayura kati ani bw'oyita muhammad goberenga kukolwakitiibwa okwanagana otya ebyo tebikujjanga muki ebikujjanga mu mbeera kyavamuga nti akhbirni owange omubaka wa allah mbuulira bima yuqarribuni min aljanna kusaba ombuulire kiki kyensobola okukola nga kinsembeza ku jjana ya allah abange kimulowooza kyekitawaanya mu nsi kyekikusaazisa kyekikusiibisa abagenda ebaka banoonyaki abakula hijja abawasaka banoonyaki lwaki omuntu awasa kikyekukulabisa omukyala buli kyonna kyogerako onoonyaki sajjona abamubaka wa allah naga nti akhbirni mbuulirayo ya rasulallah bima yuqarribuni min aljanna kiki kyenkosobola okukola ejjana nebeera nga ndikutte kugonja bwe bansolo bwe kiba kizimbe nemanya nti nsemberedde ku lubalaza nga kaawo nenda okukyawo ekikere nanuti kiki ekisobola okunsembeza ku jjana ya allah ekyo kimu yamubuuza ekyokubiri kinsembeza ku jjana wayubaiduni min annar wayubaiduni min annar twagala ejjana naye tulina gye tudduka bwolowooza oyagala jjana kuwona ki oyagala kuwona muliro gwa allah faman zuhziha ani nnar allah byombi naleta mu aya yagati faman zuhziha ani nnar allah gwali yesambye omuliro wa udkhila aljanna nayingizibwa ki nayingizibwa jjana ani amwesambisa era ani amuyingiza ejjana allah faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljanna yagamba nti faqad faz agenda kuba yesiimye naye eyo bikolebwa mu nsi naye abantu balemu okukola mu nsi eyo ebibayisembeza ne bibayingiza ejjana ne bibawonya omuliro ne balabankana n'ebirala mu nsi naye balabye nnyo wama alhayatu dduniya illa mataau lghurur ensi ebalabankanya nebatwala nebuzaabuza nebalagajjaza abantu abamunsi emyaka 2 ng'awangaddemu emyaka 5 gyokka allah gyamuvunaana mwana wattu nga teyasobola gikoleramu kimuwonya muliro nakumuyingiza jjana n'awangaalamu 3 emyaka 15 nga teyasobola kugikoleramu bimuwonya muliro kumuyingiza jjana ya allah awangadde mwana anaabuga awangaddemu teyamanya kiki yandikoze mu nsi era teyakikola kufuna nakyo jjana ya allah nakuwona nakyo muliro gwa allah n'obwenkanga bwatyo n'obwensamu
banama wao wala ebibuuzo bikasena bingi asenesi kajaswa wali muliteyo akali mukema nange wako mulugendo musa ngaba tuyibiride oba lukaya oba wa mumuyibiride bagandi oba amese ombakija okuyireyo kitomundu tamusisamba Umar sallallahu alayhi wasallam qala فكف النبي صلى الله عليه وسلم mpaka sekabasho kanasika kibuzo cha magesi odimwa kuwa mungu ngachomwa kikukakana na chako zako na chabuziza mpaka sallallahu alaihi wasallam kabasika thumma hawa fi ashabihi mpaka katina tambulaika sharif mpaka tambulaika thumma hawa fi ashabihi omukwatambula kuna abantu kati omuhendo ose yani batatambudde yekka Rasulullah tekisoboka wabula yatuuka n'atunuulira banne basahaba be thumma qaal wuli ekigambo oluvannyuma n'agamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laqad wuffiqa aw laqad hudiya لقد وفق أو لقد هدي أقول ستكلمة المؤمنة وفق مسجل نمره مولاي الله بام تيرسسا اتموزو اتبوبو اتوالد وادي بكلا على نيجي الله وزيت موزة جون كسو وفق وهدي أو لقد هدي نار نسيبوا الله أرنا نسوا ماموي أيتي موسى أجون كسوجاي مولد جودو سجى كابوسيسا قال محمد صلى الله عليه وسلم نامزو قابلان مكانه شافعنا موسى يا تجرسو أوجس موسى جون كيف قلت لا إله إلا الله oluso kuusa kwomu nakudamaji muzororanga semu abayina kyayagala omugweyekakasa nebomumuzani muli munana ekibuzo akidamuga bwebasoda bweba ansa addamu akuwayeteno naye ateekakasa obasogambe nze teŋŋamba nabwenkyusa oyo kobaitannananna terekese bulungi naye ono omekakuza kaifa kulte kwosogambye otya qaalu fa aadaha abu ayubu agamba omusajja nakiddamu nga bwakyogedde yakibuzisa obwasose nanga ti akhbirni nsaba kungulira ya Rasulullah bima yuqarribuni min aljanna kikyakisembeza ku jjana ya Allah wa yubaiduni min annar tekibuzo kyange ya Rasulullah faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam oyinza okubonawo bwekyagala nga kyonoonya faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kufiita bakumalira omusajja munnamalungu yakumalira mumawo musajja ono yakumalira ya akhi karim musajja ono yakumalira ya ukhta mwanyirazo omusajja yatumalira omubaka ansa yajimuwa yamugati ta'budu Allah oyagala kuyingira jana nakubona mulugwa Allah yamugati ta'budu Allah sinza Allah la tushrik bihi shay'a omuntu yagala kuyingira jana byakola abikola ng'akola kusinza Allah naye nga mu kubikola la yushriku billahi shay'a nga talina kyakolate nga talina kyamugattako ekyokubi ansi eno ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a
okakasa kubanga bwakakasa nga osinza Allah nawe mwoli naye akasa kendeke ekibuzo kikireko emabega ddala okakasa la tushiriki billah wekakasa togatta ku Allah kantu konna ta'budu Allah la tushrik bihi shay'a ekyokuli agati watuqimu sala hal tusalli agambye watuqimu tagambye watusalli osale wabula kagambo kano watuqimu bena mwaba abayimirizaawo eswala mugwenyiriwo okugiyimirizaawo iqamatu swala kitegeeza kugisaala ate gisaala olabye ng'ogisaala otya bimuraati shurutiha nga tusaala busaazi wabula ng'ovaayo ku bugwakkulizo n'obulombolombo obuteekeddwa okubeerawo ku swalayo ng'okuyingira kwaki ekiseera mw'ogisaalira mbaddeko awamu ku muntu wavunanyizibwa nga twolera ku nsonga za busiraamu anandise waliwo omuntu gwe mmanyi ava Bulaaya najja kuno okuwummula naye avaayo ng'eswala yazisadde dda bw'atuuka kuno abaayise abamukuwummula kuwumuzibwa omubuuza nga tinazisaala sinnajja ayogera omwamagamaga falukusibe muli nazisaala sinnakolange zinnajja nanyumizayo owabuza naye yabeerako mu mbeera ng'atambudde olugendo lwa nnaku ezi 3 ng'ali mu nnyonyi nnaku 3 yeye nnyini naye bwe yamala okutuuka n'akomawo naga teyasaala mu nnyonyi naye bwe yakomawo yabuuza omuwalimu nakatowa ze swala zino za nnaku 3 swala 14 nzikola etya omwalimu n'amugamba ti genda ng'obunyulako emukwemu naye ng'ozaako ebyebya taata wange bamusiba ebbanga eriweranga mwaka naye we bamusibiranga tasobola kukola kutya kusaala wabula yalina akatabo ng'eswala buli lunaku azikola atya aziwandiika bwe yamala okuba mukomera bwe basaalanga awaka nga buli subuhi abeerako ne subuhi zaziteekako 2 paka bwanamalayo ez'omwaka aga nti naawe obwotyo bweteekeddwa okukola sonoteeka okubanga ogisaala naye ng'ovaayo ku bukwakkulizo bwayo waliwo okusaala eswala mu bukwakkulizo ng'oteeka ekyobudde mw'ogisaalira mulimu okugisaala ala tahara ogisaalira ng'oli mutukuvu oli ku buyonjo toli wamu arukaniha eswala erina empagi nga ziteekeddwa okubaamu mu swala gy'osaala nga senga evaamu eswala yebaaki eyo yonna bikuŋŋaanira mu kagambo ako iqamati eswala erimu wajibaatuha ebizibanga ebyokweteeka buyo tomanga saala okujjako teeka okufaayo okubeera nga weegendereza byosaala ebyokweteeka mu swala byosaala byebiruwa saate eswala erimu wasunaniha erimu ebya sunna oteeka okuba okulaba nga nabyo bikola otya obiteekamu ekyo wa iqamati watuqimu swala watuqimu maza watuqimu swala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twoba oyagala mulimu gukusembeza kuccanya nakukwasanga muliro oteeka okubanga osinza Allah mu bw'omu
nga tomugattako kintu kirala kyonna. Ekyokubiri oteekwa okuba ng'oyimirizaawo eswala mu bwennyini bw'okugiyimirizaawo. Okyagiriko? Okyagisemberedde ddala? Abantu basembeddeyo buli nabakuliza omubaka kaleese kalina ne kasunsula ne basigalawa ne basigala bweru. Omuntu yeesunga jjana asuubira kubona muliro gwa Allah naye la yusalli. Agisemberedde? Agisemberedde? Abadan. Nagandi watuuti zaka. Watuuti maada? Azaka. Wegendereze eyaweza omugabo. Wegendereze eyaweza omugabo okuvaamu zaka. Tekuganye osinza Allah tomugattako. Tekuganye osaala. Naye genda wegendereze ekiyitibwa ezaka. Bw'oba yagala kusemberera jjana ya Allah nga kwesambisibwa muliro gwa Allah, oteekwa okubeera nga owaaki bwe bambeerwa olimu abo beetakatako. Kubanga akagibwa Allah yamuwa dda destination ye. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كانوا يقولون كاتب تجوا نيون ورانو مريرو فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. Taabu. Omanya yaongerako alesa yomeka yagamba nti watasilu rahima. Watasilu arrahima. Watasilu rahima. Oyagala kusemberera mulimu kusembereza ku jjana ya Allah ne okuteeka wala nnyo n'omuliro gwa Allah. Watasilu rahima. Yumba Oluganda. Yumba Oluganda. Abaana goleene ey'okubeera nti kyo kinene. Muganda bwe yakulya miliyoni 10. Muganda bwe yakulya miliyoni 10. Bwe guli kale tugagambe miliyoni aga. Njagala kufiga ng'ewaawaalako nga nneneko. Yakulya miliyoni ameka? 5. Okumukutulawo oba miliyoni 5 kikusuteekako obusungu bwa Allah n'okubonereza. Saate okumuyunga n'ataano bano be yakulya kikusembeza ku jjana ne kuseesembera omuliro. Tulondewo taakulonawo mugoya. Tulondewo tulondeki tomuulira naawe gomanyangaamu tunyagala nogategeera ate nekuzi nogategeera. Bwe tubitaka ku miizaani kinge tubatweresa tekukuba ne vali ogiteekawo vali wani naye yajja mutuuka n'aliya. Ogenda okujjula kudda engulu ng'oserera. Ogenda okuwalamu ng'ekinaala kyakola Gati ggulu sitaayo kulaba ebyange naawe bikolebwa lwa leero okuddayo kumasi oke gw'omulinda kyakola nawe naye uyuti ayina obwetaavu bw'osobodde okumuyamba n'okumuyamba osobole okusembera ebyejjala ya Allah n'okukola omuliro gwa Allah n'okumukutulamu kati gwomanyi kye yankola
senga tekwali kusasira kwa Allah nalimbude tulonde wote ومسجل مصباح يقرأ وياه البكر مصباح يقرأ وياه البكر وما له مقارنة بين نبي الله بيننا بتمر بان يتكوى سوى أمس بنين baganda kino kinene okusinga byonna abooluganda bye batukoze sebo banze nabaguli nasibu kyekinene kikyokolerera kyokoddeyo obuulire kikyokolerera mu nsi kijja kuwa kikyoyina okulondawo bino byogera wabula omanyi ti abantu bakoseddwa nnyo ab'eŋŋanda zaabwe tebaagala nabbawuliza naye tulondeki watasiru rahma kyava mugamba sallallahu alaihi wasallam tidai naaqa yamuwa ebibimeka bina kyasembezaayo kyaki yunga oluganda kyabamuga nti twamugwa neeyogereyo dainaka atekyakyakuteseri oyagala kola kutera wayongerayo dainaka wafi riwaya munyogerera hadithi endala ejja ombakaekati watasiru dha rahimaka mulyoterabira yonga ab'eŋŋanda zo falamma adbara ombaka amugambe tidai naaqa ensobodde okitekugende tubadde mu lugendo tweyongerayo bwe yamala nsajja okuteeso neyeyongerayo qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka namugamba ebalukiwulira okuli ombaka kyamugamba sajja akasaaja agenze komediomulaga yayenga ku musajja ono yagamba nti intamassaka bima umira bihi senga neekwata kwebyo ebimulagiddwa ani abimulagidde empozi kubanga sallallahu alaihi wasallam jafa mpozi amugambe biki jafa intamassaka bima umira bihi senga neekwata kwebyo ebimulagiddwa biki byamulagidde eggulu ani alogedde irize nekyo wamma intamassaka bima umira bihi senga neekwata kwebyo ebimulagiddwa aba mubadde muwanu intamassaka bima umira bihi kuraisi okubeitendera yonna nojjamu takwata bintu senga mwe mwabangalanye nabbi okumujjagawa kutambula emyaka 10 sekatiwa kyane intamassaka bima umira bihi wamma omukyala okusinza Allah ta'budu allaha la tushrik bihi shay'a sinza Allah tomugattako kintu kyonna kimu ekyokubiri atuludde mu kitabu ekitawetulawulwala naye bwabadde ng'okubirina buli gw'omuzanga tabirina wamma atuludde okoppa bayibasiba
okusinza Allah nakugattako kintu kirala kyonna okusinza Allah nakugattako n'okuyimirizaawo essala mu bwennyini bw'okuyimirizaawo n'okutoola ezzaga bw'oba olimu aba wakatikati bwako ki ezzaga n'ekyokuna n'olumba oluganda intamassaka bima umira bihi senga kanamutanda olunalugomula bagenze oli omuntu yenna abitegedde nangekwatako olabye dakhala aljanna la ilaha illallah nazibu wiya comment intamassaka bima umira bihi dakhala aljanna jama dakhala maada ajja kuyingira ki kage nayo barakwebyo ejjala jiyingire oyagala ki intamassaka bima umira bihi dakhala aljanna الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري نتوفوا تريدون دخول الجنة فلا نقول إلى الجنة نقول أن الله صلة ماذا؟ صلة الرحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تكون كفور كليجو تجاهدنا قول بالعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.